Dictator Amil yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'abeera ng'ate akola live amweyaviiriddeyo n'alyoka asiima bannayuganda olw'okwagala abaana be. Kaakati mmwe ababadde batema omugambo, abantu batema omugambo, babadde nga batema omugambo nti no omwana asooka yalabikanga owa Dictator Amil, tetwogera ku Oli Chosen Beck gwe yajja naye, naye munnange yavuddeyo n'alyoka agamba nti mwebale kwagala abaana be abonna, era n'asuubiza nti ssaawa yonna agenda kubeera ng'ate ayingiza ekipya. Kinaaba kipya ki katubeere ng'ate tukirindirira. Jjukira ate ne ku sayidi eri eya Chosen Beck n'omwagalwa we Ssekajja baggulawo bizinensi yaabwe empya era nga batunda bintu by'abaana. Kale kkiriza tubeere nga tukuwa Dictator Amil. Agambye taata Jibu Ju Amina bambi. Yeah. Thank you Anita. Ntumirako Heather. Ntumirako Heather ne Jibu. We bali batumirako wangu. Mukama akuddize we bali kwagala baana bangaabo. Yeah. We are the Amilis. Wagala kunkola ki bannaye. Kwagala nnyo taata Heather we bali kukola Amina bambi. Namwe mwe kumpa mutoola ssente oli n'agamba nno leero kaneeyiwemu olusaniya olw'ebiri ekitundu ndutuuleko ndulye okuva kwa Amiri Foods. Mwebale bambi nna ne bakasitoma bange bambi abaddeire oli banaku buli kana saawa yonna ndeeta ekipya. Saagala mugambe nti ate Amiri teyatugamba mumpagidde so era kyembafumbira maaso awo lunaku entono nnyo. Walayi mwe bali kumpagira kama abaddizeewo nnyo. Yeah. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Kaakati nno munnange meya wa Nakawa tekyali kulanga kulala atwogera ku Nubian Lee avuddeyo n'abeera ng'ate asiima abantu b'e Nakawa olw'okumulonda. Okitegedde era ne yeeyama nti agenda kubeera nga akolera ddala n'amaanyi. Nabyo katubikuwe. Abantu b'e Nakawa basiimye bakulembere naddala okubatuusaako obuweereza ofiisi y'obwammeeya bwerina okubanga etuusa eri abantu b'omu Nakawa era nga bingi nnyo bye tugenda okukola. Ekisooka njagala okwebaza Mukama Katonda olw'okutuusa ku buno obuwanguzi. Njagala okwebaza ttiimu yange yonna. Buno obuwanguzi si bwange naye obuwanguzi bwaffe ffenna ne ttiimu n'abantu b'e Nakawa bonna. Njagala okwebaza Salha Bukeranga byonna abaddewo nga abeerawo okulaba nti tutambula tunoonya akalulu buli ngeri yonna ddo tuddo byonna tubikoze kubanga twagala kugenda mu buweereza bw'abantu ate nga tusobolera ddala okuweereza abantu. So bingi bye tugenda okukola. Tumanyi ebizibu bya Nakawa kubanga nizaalwa ya Munakawa nkulidde mu Nakawa. Kale nyinza obutabimenya bimenya byonna ssaawa zino olw'obudde naye nga ngenda baweereza ate nga ndi munankyukakyuka atagenda kwekola. Jayden yavuddeyo si musanyufu eri bannayuganda batandise okuba nti nate bamulangira mbu yandibanga ssente ze bamusondera yazikozesaamu birala. Okitegeera mbu yazikozesaamu bintu by'amasanyu. Bambi katubeere nga tumukuwa nga nnyonnyola wakati mu bulumi obw'ekitalo. Nze Jayden abasinga mumanyi, abalala bamanyi nga Kayanja Timothy. 2 months back or 3 navayo nembagamba ndi mulwadde era bali concerned campaign ezikola ki nezitandika. So ezokusonda ki ezokusonda sente. Kusonda sente twetaaga emitwalo ina kitundu egyaki ejja $1 wadde ng'ewamu nategezebwa nti zijja bantu nene ngamba it's okay. Sente nange zimbasondisa sizikola ki siziina, which is okay. So nengamba katukole ki tusondeko ezo kitegedde. Abanvuma ne banvuma, abayomba ne bakola ki ne bayomba, abasayi papula ne babisaba, abekalakasa ne bakola ki ne bekalakasa. Ebyo byonna ne bikola ki nembireka. Because who am I? Nandi bagambye okusinzira ku bigenda mu maaso nyinza basiri musanyufu. Nyate nzaani munnaye ataba musanyufu ngate mwasonda sente zammwe.
bwe mwasonda emitwalo miliyoni 85 eza Uganda zandibadde 9 singa ngattako eza GoFundMe nesizigaseeko okitegedde naye ate kwezera 9 nakozesaako 7 nakolako tests ezimu ezaali ezebbeeyi ezimu era abamu batandika banvuma nga bambuuza tests yazikoze eki njobateza ne test ezo naye sinazikola kuba nazo zaali zaki za bbeeyi so kati yotwa campaign ng'ekyagenda mu maaso waliwo yatuuka binne bijikola ki ne bijibuzaabuza bera ne bijibikka okitegeera so nga tuyinoonya strategy endala ecollectinga ki sente wabula strategy eyo nga tukyaginoonya nali nina okukola ki naye nina okuginoonya mu kasirisa nsobole ofuna ki solution nga sina batwala nnyo wala kembajjukizeemu katono before nga yona tebinnabaawo nalina obulamu bwange obwa bulijjo obulamu bwange obwa bulijjo bwali bwe buti mwalimu okukola content nga nkola obulango nga ngenda ne ku TV nenkola ki nenkola ne ku YouTube obuki ekitakola ki ekitakyasooka kubanga basonda sente zaabwe bandi bubi tebagala nkole ki mbeere mu mbeera ya bulijjo gye nakola ki gye nalimu mbeera ya bulijjo gye nali nkola naningezako bbeera ng'abantu aba bulijjo nga mmwe era embeera gye nalimu because I practiced embeera gye nalimu ng'owa bulijjo nga namwe mukikola nga ngenda mu mabaala ng'abalala bwe banyumirwa ng'omuntu owa bulijjo ennaku zino ekikyasoboka nga ngenda nitwa ku YouTube channel ninjogera bina byenjogedde ekikyasoboka ennaku zino because you know muli bakambwe nnyo nga ngenda yonna gye nkoze mba nkoze content nga temunjajinga ekikyasoboka ennaku zino kyova olaba era sikyakola ki mbadde sikyateekayo waliwo ebintu ebitambula nti sente zammwe nazirya just because campaign yasirikamu nakati okubajjukizamu katono sente tezaawera that's why campaign yali yakola ki tekitegeeza nti we zitaawera ne tuzirya oba nenzirya ngaza omuntu kuba ennaku zino embeera gye ndimu oli newakulaba ng'ogula mazzi ku dduuka ga 100 alabye ddala ng'ogula mu sente ze which is okay bwe zitaawera nga tulina onya strategy enki endala kati wakati mukasiirikiriraako abantu bavudde batandise okugamba nze nalya sente zammwe era nalinga mbasiba ekiwaani abalala ne bannangira okugula amamotoka gemmanyi ne gesimanyi abalala baganda byemukko ovicho ekyo sikyegaana motoka yo bagindabamu naye yali siyenta UAT ate nga nkakasa nze bwe mba wagula motoka mu sente zammwe nsobola okugula emmotoka ng'erina kuziyo mileage naye sobola kikola mumanyi lwaki singa nkwata nengulamu mmotoka esente ezo ne zitakola kyemwali muzimpeeredde you won't trust any other sick person in this country ne bwana abalise bujuzi bukola ki bufaanana butya nekyanange ng'omuntu mujja kukola ki kunyigira kyesaagala mukitegedde ekyo kimu sente ezo newe kugulako musubbaawa sobola obutagugulaako nga si zange sente zammwe era nzisaasira mukitegedde so I respect that emotoka eyo bagindabamu nga ngenda nayina gyenvuganyira nga ningenda wakiso nga luwasenga wange bampitidde yali mulwadde mukitegedde ekyakintwala omulaba nti nze bakuzeemu tebakyalina maanyi gajja kundaba naye ate nze nkola ki nze nkyali muto ninamu ate agakola ki agasonda nengenda nimbalaba bali wakiso sisobola tuula ku booda kuva wakiso kuva namuna gyembeera oba ekawanda gyensula mpaka wakiso kiba risky okitegedde ekisinga okunnuma kyevanavuga eyo emmotoka ekisinga okunnuma bandaba mu mmotoka bebavayo ne bategeeza abantu nga wenvuga emmotoka nga wendi omulamu ennyo nga wenabba sente z'abantu naye ate abandaba ku booda tebabagamba of which it is what it is okay it is the society we live in era abantu abasinga batandika obikola ki obikkiriza tinaya sente zammwe bwe mbala kulya sente zammwe so azirya nga nkozesa life nga nkozesa health issues sosobola zirya nga nkozesa ekyo cause kimanyi embeera y'ebyobulamu tebagikola ki tebagizanyiramu ekyo njagala muntegeere bulungi so wakati awo nga nkyanoonya solution twali tusose ne tufuna marathon tugana naye marathon eyo abantu bayinza obutabakkiriza kukola ki kukuŋŋaana olwa government insecurities zekola ki zeerina netugaa kali ketukole football match era gimulabe abasinga bagikoze eki bagipositinze okitegeere football match eyo egenda bbaawo nga 8 omwezi gwa March
2026 ku Yes Center awe Nsambya, it is Kasaawe. So njasaba mwena babayimbi ba TikTok n'abana ba X n'abalala bonna media sessions ezenjawulo mukole eki, njagala tukole eki mu kibeeremu mu mbeererewo. Wabula nga njagala kukiriyalinga air ku bintu ebigenda mu maaso nti nze naye sente zammwe nabba sente zammwe oba mbalimba. Siina kye nnimba. Then ku kyemyezi esatu abasinga bambuuza abalaba ndaba comments enkambwe nnyo ebyokufa yabivaako afaddi lwaki tafa. Let me tell you, let me be clear about that. Okuva embeera yatuukawo mbadde nga nkyayira eddwaliro buli week nina doctor okola ki owokubalaba ne leero wali abandabyeko emulago mbadde nina hematologist gwenkola ki gwengenza olaba. So nina ne medication zenkola ki zendiko ne therapies ezaki ezenjawulo. So ladies and gentlemen, sagala mukize nnyo bigambo by'abantu bye bagamba nti sente zammwe nazikwata nzigulamu amamotoka nzigulamu amataka nzigulamu n'ebintu ebikola ki ebyebbeeyi byenjagala. No, Prima Wuna avuddeyo n'atabuka. Jjukira nti nno Chosen Blood alina outfit gye yayambadde abangi gye bataategedde ne batandika omugamba nti ajjeyo ekikula kye nti yatandise ebisiyaga. Okitegeera n'omukwano kaakati Prima ye avuddeyo n'alyoka agamba nti bannayuganda muggweemu amaalo muveemu amaalo. Tekitegeeza nti nno Chosen Blood nti munnange ate musiyazi. Agambye nti ye amumanyi. Okitegeera katumukuwe. Chosen Blood zinalabye bambi ngali okay kubanga ebyo bisweta nze ndaba abantu babyambala pozinga just abantu babirabira mu another point of view kubanga nalabye banene bagge byonna nabiyogeza ku Chosen. Balama Chosen is not a boot person. Chosen musajja ali straight anene mukazi we. Zinakolanga ne Chosen ku gym nga ayogeranga ku masimu ne mukazi we. You know, maybe he loves himself. Like for real. Omuntu asobola okutambula nga bw'ayagala. Nekimanyika abo abantu bate nze ndi musiyazi ate nze ndi gundi ate nze ndi sabagalo baagala abantu to be part of them. They can recruit you in something you are not. They want to fix their insecurity on people. But Chosen is a straight boy. He has a girl. Please don't ruin his life. Omuntu batavuddeyo n'abikugamba nti bannange bino mbikola. Ate handbag. Tewula abayimbi olaba asake basiiga enjala. Ne bamala n'eziwiigi za bbulu. Fred Lumbuye Wuna avuddeyo ne bwina atiisa ku Muwanga Kivumbi ate era n'avaayo n'abaako byatangaaza. Ensonga nno tezinnaggwa nabyo katubikuwe. Muwanga Kivumbi yatuukiriddwa mu nkomyo gyali. Mujjukira statement Sseggona Akaya bye yakola n'agamba tetugenda kuva mu mukwano gwaffe Muwanga Kivumbi mukubanga tuludde naye. Statement eyo yagikola nga bamaze okutuula wansi okulukunkwe bagenda kutuuka batya ku Muwanga Kivumbi bamugamba ebigambo byengenda okugamba bamugamba kyoluvannyuma. Museveni amala okusetinga Muwanga Kivumbi mukolako ebikolobero by'obutemu ngassa abantu n'amuteeka mu mbuzi ekogga asindika akabinja akaliko mpuuga Sseggona Abedi Bwanika Mayiga bonna balukwago bonna bamanya akabinja kaabwako naye ng'okusingira ddala Sseggona gwe baalubisiza. Sseggona yasusera atuukirira abooluganda akola mikwano aba Muwanga Kivumbi nga bagamba mugambe Honorable akkirize ABCD ekisookera ddala nga baagala Muwanga Kivumbi akkirize nti Museveni yawangudde akalulu. Bw'amala okkiriza Museveni yawangudde akalulu eba legitimacy then akkirize nti ebikolobero bibadde bikola Museveni si yabadde abikola kabadde kabinja ka Kyagulanyi. Condition yamuwadde yabadde nti bw'amala okukkiriza ebintu bino n'abyogera publicly bagenda kuddamu okuli counting obululu mu constituency ye. 1 bamute atambule. 2 balikolinga rekawunti eno Muwanga Kivumbi addeyo mu parliament. Katuwulira
Seggona bamala okwogera abantu ne bamugamba ffe ekyaffe tekisoboka oli muddu wa Allah yasalawo ebisigadde bye tetwagala kumanya yena okwesalawo omwami oyo Seggona n'alumba Muwanga Kivumbi n'agamba Muwanga Kivumbi akabinja akamenyedde n'amugamba Muwanga Kivumbi tukusaba okujja mu kkomera ensogi manyi bwetambula ebyobufuzi muzannyo ngenda kusaba okkirize olekera nga Kyagulanyi Ssentamu omuveeko onjoyininge Museveni era oveeyo ogambe nti Museveni yawangudde akalulu omala ogambe Museveni yawangudde akalulu emisango gyonna gigenda kuggibwako era okakase nti ebikolobero byonna ebadde bikolebwa Museveni ebyokutta n'okuwamba abantu si bya Museveni ng'omuntu wabula ekibiina kya National Platform kibadde kibikola naye nga gomanyiko okoze eki osirise then wamala okukkiriza ebintu ebyo byonna Museveni agenda kusonyiwa addemu alikolinge ne results electoral commission emu erikauntinga obululu bakuddiza ekifo kyo ekyabutambala then otambule nga tolina muzibu wonna muddu wa Allah Muhammad Muwanga Kivumbi yategeezeza Seggona bwe banga yentuuko yange okufa njagala nfe nga ne muggulu bwentuuka mu maaso ga Allah ngenda mugamba buli ekinkoleddwako sikirinaako buyinza sirina dda ku muntu ate sisobola kulumiza muntu atannakola kintu kitegeeza Muwanga Kivumbi ddiru yagiganye era ne famire yaganye ddiru ya Seggona ne banne Muwanga Kivumbi yaganye ddiru ya Museveni ng'ategeeza Seggona genda ogambe bakama abo nti nze siribedde kulya mu nsi yange gwe nakuwaayiriza musajja Kyagulanyi atalina kyamanyi overminded body banfiira mu kkomera kanfiireyo Allah alinzijukira sisobola kukola kintu ekyo ebisigadde byonna Allah ankulembere oluvannyuma ensonga zino zaatuuse mu bantu abamu abayerenkiza ennyo era ne bazitegeera ne bagamba ono obusajja bwe tubadde bukola so yeyo ensonga lwaki Seggona yabadde avuddeyo nga agamba tetugenda kulekera Muwanga Kivumbi olwokuba nti babadde bamaze okukola dda enteekateeka eya memorandum of understanding ginabagambe gye bakolya ku Fairway Hotel n'oyo omusajja gwe mwalabye oli alina omutwe omwetoolo ogumulinga Land Mine atandise okulumba Kyagulanyi Munyagwa beebo yeyo kiriki oluvannyuma nzize nga nkuba security alert kuba Nyandi Esofeeri mugenda kukaaba ate mugenda kutya omutima omunafu saagala okaabe njagala ofuna obusungu otegere ekinoonyesa Lumbuye otegere ekinoonyesa Kyagulanyi Ssentamu n'abakomuli bonna bali mu kuyoolebwa kati abasajja baali baazimba ekintu kye tuli mu kuba okusaanyaawo kiri kitya Nyandi Esofeeri akalulu kakyamutudde mu buli maawa nga bwe nabagambye olunaku lwajjo nti ye yabadde asuggestinga aweeyo obuyinza wabula omusajja okuva e Mogadishu General Salim Sarakanda n'alamuga tetusobola buwaayo at least kindekere nga bwe wakindekera mu 8 ngezeko kitambuza nga nkulyetinga tera tuteeke ebisango eminene ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye tubakwate bonna tubasibe wajja kuba tewakyali akola ki bwe tweyongerayo famire ya Grace Khan munnange ng'ate ekiikiriddwa muganda wa Grace Khan abavuddeyo ne balyoka bakonfaminga nti ebiyitingana mu mawulire bituufu nti Grace Khan munnange ali mu rehab. Amanya gange nze Kuteesa James Kranima nga Grace mba abasista wange yanzirako. Okay. Amawulire ago matuufu nga fenga famire olede kyetusobola okubagamba nti amawulire matuufu olw'ensonga nti Grace okuva ndooza kaibe ebivulu bya December temwamulabako Christmas season yonna n'okumalako omwaka kuba Grace yayingira rehab omwezi gwali gwa 11 mpaka kati akyali mu rehab era nga ali kusinzira ku basawo ali ku dozi ya myezi 6. Ayingira ye atya mu rehab? Grace okuyingira mu rehab ekisooka nti fenga family tetwali aware of it cause Grace mukyala akuze abeera yekka ng'omuntu tetubeera naye naye nga tubeera tusharinga naye ng'omuntu naddala nze mbeera attached nnyo ku ye era kiba kizibu kyakumala nnaku 3 n'enkwata olwokuna n'enkwata wiiki nga simuwuliza naye nange ngenda okufuna amawulire nti Grace agenze mu rehab
nagafuna after a period of something like 3 weeks nga wemanya nti Grace ali mu rehab because twakubanga ku masimu ge nga tegaliiko netugezaako contactinga omukyala alinganga maama we kati obudde buno waffe tetulina nti oba maama waffe so omukyala oyo tugezaako mukubira amasimu mukyala makula Susan nga tagakwata nengezako kwagala omusinkana ng'omuntu naye si mwangu wa kulaba era nalemerera omusinkana mpaka we nabuuliriza ku bayimbi ba movinga na baba muli okumpi ne bampa information nti kirabika Grace ali mu rehab then ne bampa omuntu alabika nti yasayininga ku mpapula za rehab okubeera nti agenda mu rehab omuntu oyo ndowooza yalinganga omuyambi we mu buyimbi so omuntu oyo gwe bampa nenkwatagana naye era nantegeeza nti kituufu Grace ali mu rehab nenfuna enamba ya rehab nentuukayo nenconfirminga nti kituufu Grace ali mu rehab era ndowooza yensobola kimusobola okwogera ku story eyo obudde buno ekisooka yo nga rehab tuyinza obudde buno obutabaninya nnyo ku ssente ze babanja olw'ensonga nti fengaffe famire obudde buno kye tusobola okukola kwe kugenda okulambula Grace bavunaanyizibwa ku kulya ne bavunaanyizibwa ku kunywa kwe ku kumulabirira ne bavunaanyizibwa ku kumukuba eddagala bo lye bagamba cause ssente ezo n'okweyongeramu bo bagamba nti rehab cause Grace si gwe mulundi ogusoose ndowooza mwenga mmwe mukimanyi Grace si gwe mulundi ogusoose okugenda mu rehab guno gulabika omulundi oguyinza okuba gwakubiri oba gwakusatu ng'agenda mu rehab tetambudde obadde mulabi mulungi olwokwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba